Ewa mama fina betabuse munange yo buli lucha wawawo ate ebigenda mu maaso betulina okubanga tubikuwa ate tulaba nti omukulu SB4 olunaku olwaleero ajja kuza amazaalibwa ge era nga mukyala we Antaira avuddeyo n'abanga amusindikira obubaka obulungi ennyo ate waliwo omuwala Munnayuganda eyafiiridde ku kyeyo mawulire si malungi yadde n'akamu era tulaba nti omukulembeze eyaliko omukulembeze w'eggwanga erya Amerika omukulu Donald Trump ye bamusirindiridde amasasi naye mukama mulungi tetegasobodde kumukwata era bagambye nti essaawa yakakati wetwogerera ali mu mbeera nnungi talina buzibu bwonna ne kakono mama fina atabuse bingi nnyo betugenda okuba nga tukutuusaako era nga nkugamba kimu nti gwe weeyongera okuba nga weekuumidde ku NCK-TV wobanga tonasubscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga womala okusubscribinga ng'onyiga kade awo nno ng'otula weesirikira nga byonna tubikutuusaako nga webiri yasa tulaba nti mama fina mukambwe muko kubanga agamba nti kisuse abagwefuulidde omugano okubanga ate mbu basinzira gye basinzidda ne bagenda mu kamera oba ne beekwata amasimu gaabwe ne beeteeka mu kamera ne batandika okubanga bamuvuma nga balina ekigendererwa ekyokuba nti mama fina abaweyo kasimbi kino nno kyavudde ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Kakono eyalumbye SB4 ne mama fina ng'agamba mbu SB4 yamukolako interview ate era mbu agijeyo ku YouTube ye yalumbye n'avuma n'ayogera ebigambo bingi ebitasaana awo nno mama fina ne kimukwatako n'agamba nti nedda kisuukiridde n'alumba Kakono mu kuswala okungi oba okuswala okungi n'avaayo ne yeetunda naye n'amala n'agamba nti bamuweeyo kasente kubanga embeera mwali si nnungi ddala bibino abaana abaagala bava eri bambukire ku mannya g'abantu mu ddakiiko yambukire ku linnya ly'omuntu no si we bitambula omuntu ojja mwambukirako abaana badde bafaanire bakuzire oba olusi bakwate bakusire twabonaabona ne tuwuka ku ssaawa era bwe nali ebugoloobi natuuka nenkeera ku makya neŋaawo no nenfuna okwolesebwa nti nina okukeera ku makya okubeera ow'amaanyi era ndi w'amaanyi kati Kakono ayagala afubutuke bufubutusi yabwanyise maanyi gagameti kanwanyise omukono gwange guno nsooke nyambuke ng'olowooza senga kawaata Kakono yali ayogera bulungi n'essaawa zino wano wendi kati wano nga sita wano wendi kati wano obukadde obuna mumusindikira kati wano wendi kale wulira bannange naye kati ogenda kubuma omwana wa mama fina SB4 kali nze nkuwe Kakono nkuwa sente ng'ovuma SB4 nti mukuyita mu kuvuma kyekijja okuleetera tukuyite Katonda wange ekitegeeza abadde tali ku mulamwa nga yalowooza avuma ayitibwe kati alina okwetondera SB4 100% kuba byamuvumira yamuteeka ku mutimbagano abantu bamuyamba mama SB4 yateekagulamu oba kabatwale omwana omulimu emirako neziwera enkaaga okujjanjawo emirako sente zaali nnyingi naye ye yateekayo obuteesi omuntu n'amulaba omwana ebwona ateekayo abantu ntera okulaba ko waliwo live zendaba nina abantu bendaba olumu nga muli ku live abakyala waliwo omukyala w'e Canada oba amuyita maamaani naalongo eriyo siina laavu eriyo Mukasa abo bwe batyo ntera obbalaba infact bwenzuuka ku makya nga ngenda okukola ntera obbalaba ogenda okuwira nti gundi nkuwadde emitwalo 5 emitwalo 2 emitwalo 3 mama neŋŋamba bannange bano abaana mukama nga omutima okitegeera
polisi niyo nga mwesondera sente ebyayinza okwaka kono sente bigambo byayogera bamugulira Kyangwe lwe twali wano ekyange ne twali wano bamugulira ekyangwe ne banyambako ne kadduuka wali bangulirako ne kadduuka banyambako ko wali era kakyaganye sirika mami zine dakika zigenda kugwako ddamu nkubireko kale nkukubire nze kati maliriza nze kakona ebyange mbimugambye akyuse mu njogera okay akyuse mu njogera akyuse mu neeyisa ffe tuli bamaama twagala okuwulira ebigambo ebirungi akyuse mu mama mbadde nsaba kunsonyiwa banyambe mama mama nate sina kyenyina mama n'amasiki alina kyenyina nesimu bampaddemu buwi mama sina kyenyina wabanja buli kimu kyasirana ndi wano mama bansonyiwe ndi wano bansonyiwe mama bansonyiwe banyambe mama fiina mama bansonyiwe mbankunyiizizza mama bansonyiwe nenyamba wanji bakubuuza SBF yakusuubiza kuwaaki ebyo yamaze neyetonda naye nga pulaani yabaddewo nga baagala kubanga bamuteeka mabega w'emitayimbwa nti asooka ayige sigwe mulundi ogusoose bingi bibaddewo naddala byekusiza mu kubanga bavuma abantu nga baagala kubanga bamuteekayo naye mukama bulungi nti bamusaasidde nga tukyali ku SBF era tulaba nti munange olunaku olwaleero mazaalibwa ge era nga mukyala we Anteira asinzidde awo wali naaba nga amusindikira obubaka munange obuwoomya amatama okubanga omuntu awulira era munange obubaka bwe yamutaddeko simanyi osobola obusoma bulungi nga mugamba nti munange you are my sunshine, my everything, my everyday daily bread nti munange era teri kiritwawula nti buli wabeera nange mu bulamu bwange nti okuva olwajja mu bulamu bwange bingi nnyo ebyakyuka era wanda gw'omusana nti salongo wange teri kiritwawula forever and ever. Kati nno munange mwababadde baliyo nga musuubira nti waliwo kiyinza okwabula abantu bano bagambye nti nedda abalongo bano beeyongera okuba nga ate bakola ki nga babanyweza nga tuvuddeko eyo munange waliwo omwana omunnauganda omuwala yafiiridde ku kyeyo omwalo oyo musaayi muto myaka 24 era tutategeddeko nti amannya ge ye Nabirio Esther naye nga kigambibwa nti yafiiridde mu ggwanga lya Buwalabu era nga nti oluvannyuma abakama be okuba nga bamwabandoninga ne bamulekawo ndowooza yalwala abakama be ne bamwabandoninga oba ne bamulekawo nga tebamufuddeeko anawulirako nti abantu bano balina omuze oluusi bakutwala mu ddwaliro ne bakulekayo eyo ebisigadde tebaagala manya mukazi bwatyo nabanga ava mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo era kitalo ddala naye era nga tweyongerayo kubanga tumanya ebigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda tulaba nti omukyala Wene Nwaji oba omuyimbi Wene Nwaji yalabiddwako ng'acacanca ng'agamba nti munnange Swangiza Avenue nti ekisuusizza ate kubanga nti ebakolera ebyamaanyi yagambye nti kale tunulayo tuli eno twazze kukola naye ate munnange tuli mu kubanga tuli amabewo tunywa amabewo nti tuli mu kunyumirwa nti kale you can imagine nti munnange obulamu oluusi webuti we butambula yabadde n'essanyu ery'amaanyi nga balina munne nga balaga nti balina ku biiki gye babadde naye nga essanyu libatta kwegamba nga obulamu butambula nga weyabubala bibino nno buli kimu ekisusa bususa bazze kukola naye maama nti nobanga oli mu musenyu omweru bweguti nga temuli yadde akasala yadde akacupa ntunuulira amazzi gatunulire nobanga wazze kukola mwagire ku nyonyi mwekka bannaye kati basi namusabanga abikola webaza bulijjo nga banjjako ddi eno andi abantu bajja
nesebonze nazzeeyo kaseerevu naseeredde kukyekyo ekyo kye bayita eating life with a big spoon. Abaana bawala bali mu kunyumirwa naye oli awo babikoleredde era nga buli kalungi konna bakagwana. Ate era munnange nga tukyaliyawo yaliko omukulembeze oba president wa America Donald Trump yenno yasimatusa amasasi we yabadde katuuti ng'ayogera era munnange bagenza okulaba oba tugambe nti oba oli yabadde off target oba oyinza okugamba nti oba yayagadde just kubanga amukangamuko awusimanye banga twalabye nti bakubye esasi ne libanga eryayise kutu ne yekanga n'agamba bannange okutu tebakututte era yekanze nnyo kukakana ne bamukwata ne bamugjawo naye ng'akutte kutu bw'ati era ndowooza ye mu ndowooza yabadde amanyi okutu kugenze naye nga w'omanyi nti ekintu ekibaawo otuuka ne weekanga nnyo yeekanze nnyo mu butuufu era nze nsuubira yalowoozezza nti okutu kuyinza okuba nga kugenze bakututte naye mukama mulungi nti yagenze okusanga nga kukyaliko era amawulire agavaayo gagamba nti wali ali bulungi ali mu mbeera nnungi yadde nga byonna byabaddewo naye mukama mulungi yasobodde okuba nga akola ki yasobodde okuba nga asimatuka. Weyongera okuba nga weekumidde ku NCK TV kyensobola okugamba kikimu nti towerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba ate womala okusubscribinga ng'onyiga akadaako nno nakugamba nti katuyambakoko okubanga mukwano nga ofuna amawulire nga gakyali aleme okufuna amawulire nga gayiseeko era nga wano wokka wogafunira mwena yonna gye muli mbagala nnyo era mbagalira ddala mbagamba kimu nti tiwerabira mukwano okubanga osubscribinga yonna gy'oli abali ekata abali Dubai abali Berlin mwenna tusiima nnyo era tusiimira ddala tubagamba nti temujjanga okwo olw'omukwano omungi gwe mutuwa musigale naffe tukomawo.